Oluvannyuma lw'okubaganya ebirowoozo ku ky'okujja oba okuleka ebbago ly'etteeka minisita lye yatwala mu paalamenti, bakansala basazeewo liggibweyo. I support the motion that let the bill be withdrawn. Then the bottom-top approach should be followed. Kino kituukiddwako nga bayita mu kuwanika mikono. We have 23 who are saying they are not satisfied. Kansala omu yekka yawakanyiza ekiteeso kino. Bannange nyiza obutabanenya olw'ensonga nti nno 99 ku buli 100 bakansala baliwo bonna bapya. Abakadde abakomawo tuli babiri. So ngezaako kubannyonnyola nti ensonga z'okutereeza mu tteeka twetaaga ozikwata bunnambiro olw'ensonga nti emirimu mingi gifudde olw'obutakkaanya obuze bubeerawo wakati wa Lord Mayor, wakati wa Minister, wakati wa Executive Director, naffe bakansalazi bennyini. Nga kirowoozebwa nti omu ku bo akola emirimu gya munne. Lord Mayor Erias Lukwago ne bakansala boogedde ekibawaliriza okusaba Minisita akuba enkyukira. Ekyaliwo mu 2015 tewali lukiiko lwa kanso lwatuula, jjukira nali kansala kuteesa ku tteeka lino. Ye yatwala birowoozo bye ng'omuntu n'abitwala mu paalamenti y'eggwanga. Toyinza kugamba nti oteeka teeka okukyusa mu tteeka nga tomanyi bikyamu biririmu. Minisita nsuubira naye tabeerangako, minisita wa Kampala naye tabeerangako na lukiiko lwe yali atuddemu n'afuna abakugu ne bagamba nti kati tuyite mu bbago, tuyite mu tteeka nga bwe riri, wano we wali obikyamu bino bye byetaaga okulongoosebwamu. Bakansala era babadde tebawagira kyakutwala birowoozo byabwe mu kakiiko ka paalamenti nga kye basinga okwetaaga kwe kuggyayo etteeka lino balyekenneenye. Kugenda mu komiti obanga ayise mu kamooli, kubanga komiti olwo oba otuuse ku almost stage esembayo ng'ate ebirowoozo biva mu kabineeti. Olukiiko lugamba nti singa minisita takkirize kusaba kwabwe baakusala amagezi amalala. Singa n'aba takikoze ng'ebirowoozo byaffe abiyisizaamu olugaayu, enteekateeka zaffe nga taziwa kitiibwa, then tujja kuddamu ate tutuule tulabe ekyokukola. Okusaba kw'abakansala kuyimiriddewo ku kusalawo kwa minisita, kyokka kinajjukirwa nti minisita omubeezi owa Kampala Betty Namuganza abadde yakamala okutegeeza ng'abo batali beeteefuteefu kudda mabega na tteeka lino. Nga gavumenti bannannyini tteeka abalireese tetulina kirowoozo era tetusobola kukifuna, etteeka tugenda kuliggyayo ate tuddemu okulikola. Wabula omukiise wa Lubaga North mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Moses Kasibante awadde bakansala essuubi bw'ategeezezza nti ne minisita alina by'azze akyusa mu bbago lino okuva ku eryo lye yasooka okuwaayo mu paalamenti. Biru yali yakagiritabolinga ennaku 2-3 n'atuuza press conference n'aga nti n'ekyusizaamu kati Lord Mayor ajja kulondebwanga abantu bonna ne ba division mayors bajja kulondebwa abantu bonna. Kati oyo bwina amala nti biru ne bwebanga eri mu mikono gya paalamenti, minisita asobola okugenda maaso n'okukola okwebuuza n'afuna ebirowoozo, paalamenti eventually bwe beemuyise n'agenda okuwolereza biru ye. Patrick Sennyondo, NTV Akawungeezi.